Omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Gen. Muhoozi Kayini Rugaba yalonze abagenda okukulira kkooti y'amagye eyali yaggibwawo kkooti ensukkulumu era ekiseera kyonna yakutandika okukakkalabya emirimu gyayo. Nga mwana we yali mu kkomera ekyo kikolimo nkibasimba nze munnetegereze mmwe mumanyi kyemunjagaliza okukola kye muba munkola. Kyokka the end of the day mu kuvaayo ne batunyigiriza tumale kukkiriza misango okulaba nga tuvaayo. Dr. Kizza Besigye era wenennemba n'emisango mu kkooti y'amagye bw'aleeteddwa mu kkooti enkulu asoose kwevumba kafubo ne bannamateeka be okubadde Martha Karua, Erias Lukwago n'abalala okwogera ku nsonga y'okuzzaawo kkooti y'amagye. Bannamateeka ba Dr. Besigye bategeezezza nti abalagidde okwekenneenya ensonga za kkooti y'amagye era bakugenda mu kkooti taputa ssemateeka nga bawakanya kkooti eno gye bagambye nti egendereramu kutulugunya bannabyabufuzi. To hear now he is the chairman. If an advocate could be assaulted while he sat there and he did not advise the court-martial, and that he is chairman, I actually pity anybody who appears before that court-martial. Buno obukwakkulizo bwe bataddewo bwe bateekako nti balina kubeera bapuliida balina kuganga bakola biki balina experience mu bino ebyo byonna batulumidde kyamu tukakyungulwa yesu alina masters naye si y'omu ku balooya abagamba nti abadde bapracticinga abategeera amateeka wano mu ggwanga abadde agataputa kifuula nnenge olw'okwagala okusanyusa abaamuwa obuyinza. Bannamateeka bano bategeezezza nti n'abalamuzi abalondeddwa okuddukanya kkooti y'amagye si be betteeka lye boogerako. Mu kiteeka ekipya amendment gye baakola bagamba nti wajja kubeerawo Judicial Service Commission bwekola ku nsonga zino ne bakitadde buteesi mu kiwandiiko. Abo tukachungula ne bannaabwe tebavudde mu Judicial Service Commission. Mwami Museveni ye yabaleese. My view is that it's unconstitutional. It was brought up to defeat the judgment of the Supreme Court. So there is still a moot question here. You cannot bring change of the law to defeat a judgment of the court. Bano bagamba nti senga ensonga eno tekolebwako mu bwangu bannabyabufuzi bangi bakwekaabira naddala mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. So netteeka eppya lye baayisa eri amendment mu UPDF Act nalyo lyennyini baalimenye era kye tugambye tugendera balwanisa ku nsonga eyo. Tekiri fair n'akatini kubanga already abadde ali used ne court martial tribunal nga bwebadde ekola ebyayo. I don't think nti alina kipya kyalina okuleetako okujjako okwongera okutulugunya abannaffe abagenda nga batwalibwa mu kkooti ezo. Bano bakusisinkana olunaku olw'enkya ku nsonga eno era balangirire kye bazzaako. Katumaliriza Dr. Besigye n'Obedi Lutale era olunaku lw'enkya tulina meeting ku nsonga eno. Ekyokubiri yandibadde nga talina na lukusa okuwulira emisango egirimu amagye nga gya punishment ya death naye bagenda mu maaso ne bajuwira ate ne basalira abantu baffe. Kinajjukirwa nti bannakibiina ki NUP bye basooka okuteekayo okwemulugunya kwabwe mu kkooti taputa ssemateeka kyokka n'okutuusa kati kkooti eno tetuulanga kutandika kuwulira musango guno. Paul Siano Mukiibi ne Moses Junju, BBS Terefayina.